Abantu bangi balina omuze gw'okukabira Katonda bayise mu mbeera gye babalimu kyokka ate bamala okutuuka ku birungi ne bamwerabira tebeebaza. Kyokka ab'essomero lya Seta High School Embaala mu disitulikiti y'e Mukono okwebaza yafuuka mpisa olw'ebirungi Katonda by'azze abakozesa nga ne mu ssomero lino baateeramu ddala ekereziya abayizi me basabira obutava ku mulamu ogwabaleesa ssaako ggoloto ya Maama Maria ne bafukamiranga okumwewongera. Mu kino bategese emmisa ey'okwebaza Katonda olw'okuyisa obulungi abayizi baabo abasiniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga ebigezo by'omwaka 2023 ng'ekulembeddwa mu Reverend Father Martin Semanda okuva mu kigo ky'e Makuukulu mu ssaza lya Masaka. Yetabyemu abayizi abaatuula ebigezo, abayizi abasoma, abazadde ssaako n'abasomesa bakulembeddwa mukulu waalyo Boniface Sebukalu. Father Semanda asiimye amasomero ga Seta olw'okwebaza Katonda olw'ebirungi by'abawa n'asibira abayizi entanda okusigala nga beeyisa bulungi. Mu misa eno abayizi batonya ebirabo eby'ensimbi n'ebikalu. Father asabidde abayizi abamala siniya ey'omukaaga omukisa mu bakulembere gye balaga. Abayizi abawangula mu mizannyo egy'enjawulo ne baleetera essomero ebikopo n'emidaali nabo abasabidde. Omukulu waalyo Sebukalu atotodde ebirungi Katonda by'azze abatuusaako omuli n'okufulumya firimu y'abatiini ssaako ttiimu y'abawala ewangudde emizannyo egyawunsa. Ffe bachampiyoni ba Mukono disitulikiti mu kuzannya omupiira ogw'ensero so kati bwe tutunuuliddemu ebintu ebyo byonna ne Katonda abaana baffe abawadde obulamu ebintu bingi byatukoledde omwaka guno ne tugamba tubeera balyazaamaanya Mukama Katonda katumwebaze mu ngeri ey'enjawulo. Asiimye abatandisi b'amasomero ga Seta wamu n'olukiiko olufuzi okubalambikanga nga bonna balafuubanira okukuuma omutindo. Twagala okwebaza bakama baffe ba directors ab'essomero lino okubeera nti baateekawo amasomero gano okugunjula abaana. Abayizi okuli n'abafuna obubonero 2-2 nabo basiimye abatandisi b'amasomero gano n'abazadde olw'okubabeererawo mu lugendo lwabwe ne bamaliriza emisomo. Funye points 2. Njagala okwebaza Seta High Family, Seta High Community. Era njagala nnyo okweyaza abasomesa bange, ba head teacher ne ba director. Okusookera ddala omwana buli gy'alaga aleme okwerabira Katonda. Omwana aleme okwerabira nti alina erinnya eddungi lyalina okukuuma. Essomero liteeseteese n'amabaluwa ge bagabidde abazadde okubeebaza. Maria Nantumbwe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.